Diana n'abatanzi y'ekyayi era ng'alayidde okubeera ng'ate afa n'omuntu yenna yenna addamu okubeera ng'ate amwogerako ssaako n'okubeera ng'ate munnange amulumbagana. Diana n'abatanzi gye buvuddeko abadde ng'akola posts ez'enjawulo ku social media handles ze ku Facebook n'ewolera yonna yonna era ng'abadde ateekayo n'aposting akafaananyi. Kakati wansi awo mu comment section abaana abamu abateewummuza ekyamazima kiri nti babadde bo bakisussa mpo ky'okubeera ng'ate bakomentinga ku ekyo ky'abeera ataddeyo bo babadde nga bagenda wansi awo mu comment section nga bateekawo ate ebintu byalwasa nga bamubuuza bino bamubuuza biri. So Diana n'abatanzi ndowooza atuuse ekiseera n'agamba ekimala munnumbye nnyo ekimala era ng'alayidde n'agamba nti yenna yenna agwana ddamu okubeera ng'ate akwatako ekyamazima kiri nti agenda kubeera ng'ate amukolako era agenda kubeera ng'ate afuuka lesson eri abantu abalala abalabudde n'abagamba nti mulaba bulabi awo nga bw'ali naye ye bw'asala okubeera ng'ate abaako kyakola ekyamazima kiri nti oyinza ate obutakyagala ngenda kubeera ng'ate nkuterawo akatambi ako osobola okubeera ng'ate owulira omukyala Diana n'abatanzi byasobodde okubeera ng'ate ayogera. But I think nsonga za Diana n'abatanzi zayogedde ku nsonga ntuufu nnyo. Abantu abasinga bagenda wansi mu comment section ne bateekawo ebigambo byabwe, oli n'ayogera ebintu nga biri even off topic, si bye bintu ebiri mu kubeera ng'ate bigenda mu maaso, oli n'akulumbagana kino, oli n'akulumbagana kiri. So Diana n'abatanzi agambye nti enough is enough. So ngenda kubeera ng'ate mu kuterawo awo osobola okubeera ng'ate owulira byasobodde okubeera ng'ate ayogera era nga genda wansi mu comment section teekawo endowooza gw'olowooza ki ku Diana n'abatanzi byasobodde okubeera ng'ate munnange ayogerako era nga bwe naba nkujja endowooza nkutwaleko ne Wampuuga Mathias eyali Deputy President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze ekibiina eky'obufuzi naye abaana kibamukola abaana kye bakola Mpuuga waliwo akafaananyi ke baataddeyo abamu ku abo abasobodde okubeera nga tebabeerawo nga Mathias Mpuuga agulawo ekibiina kye bw'abantu abazze okubeera nga tebalaba omukolo guno abamu babadde baana bato abamu nga tebanaba kubeera nga tebatuuka n'okulonda si byange era ngenda kubeera nga tembikuterawo awo osobola okubeera nga olaba ki ekyasobodde okubeera nga tekigenda mu maaso side zeeyo likinga ate sharingirako abala tugateko mu butongole subscribinga oleme kubeera nga osubwa amawulire ekiika bwe kiti nkomawo n'amawulire amala bangi nnyo temubaawo. Buno obubaka nnyongera okubwongera mwenna abaana abakozesa emitimbagano. Ndi muntu atatera kuddamu bantu oba omuntu atunuulira abantu ne boogera bye baagadde okunjogerako. Sometimes because abamu bate bakutyobodde abamu bate bakumanyidde n'ate abamu bakisussa ne basussa bye bandikomye. So buli kyompulirako nkwegayiridde, don't come in my comment section ng'obuuza ddala kituufu oba si kituufu. Bannange byonna byompulirako bituufu. N'abatanzi yabbi omusajja, n'abatanzi malaaya, n'abatanzi kino. Banne buli kyompulirako kituufu. Kakati eriye I mean people are so funny. Buli omu ayina ebibye ebigendererwa bye. Sirina budde bugenda kuddamu buli omu, sirina budde bugenda kuddamu rumors z'abantu gundi yakwogeddeko bw'ati nze singa ndowooza nti balabanga ku ntumbu yange bandigambye naye nakola nkole. So olw'ebigambo ebyo nsaba buli omu obe mwegendereza kubanga abamu ku ffe bwe twasimula nga nasazeewo okwasimula nja kufuukira ekizibu. So bw'oba onkolako emboozi yonna gy'onkolako, be careful and mind about your life as well because buyinza okuggweerawo awo. Njagala okubagaliza akaseera akalungi Mukama abankumire mubeere bulungi mwera. Buno obubaka nnyongera okubwongera mwenna abaana abakozesa emitimbagano. Ndi muntu atatera kuddamu bantu oba omuntu atunuulira abantu ne boogera bye baagadde okunjogerako. Sometimes because abamu bate bakutyobodde abamu bate bakumanyidde n'ate abamu bakisussa ne basussa bye bandikomye. So buli kyompulirako nkwegayiridde, don't come in my comment section ng'obuuza ddala kituufu oba si kituufu. Bannange byonna byompulirako bituufu. N'abatanzi yabbi omusajja, n'abatanzi malaaya, n'abatanzi kino. Banne buli kyompulirako kituufu. Kakati eriye I mean people are so funny. Buli omu ayina ebibye ebigendererwa bye. Sirina budde bugenda kuddamu buli omu, sirina budde bugenda kuddamu rumors z'abantu gundi yakwogeddeko bw'ati nze singa ndowooza nti balabanga ku ntumbu yange bandigambye naye nakola nkole. So olw'ebigambo ebyo nsaba buli omu obe mwegendereza kubanga abamu ku ffe bwe twasimula nga nasazeewo okwasimula nja kufuukira ekizibu. So bw'oba onkolako emboozi yonna gy'onkolako, be careful and mind about your life as well because buyinza okuggweerawo awo. Njagala okubagaliza akaseera akalungi Mukama abankumire mubeere bulungi mwera. Nze nga omukwanaganya w'ekisinde kya Democratic Alliance tenti ennene egatta bannabyabufuzi abava mu bibiina ebyenjawulo okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekitibwa Democratic Front. Ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa kiri wansi w'omukago gwaffe gwe twabanjulira
ogwa Democratic Alliance. Nkolagana yaffe n'ebibiina ebirala tugikkiririzaamu tugyogerako bwogezi nga mukolo. Yensonga lwaki wansi wa DA n'omwana azaalibwa tugamba mwana wa DA. N'olwekyo bw'oba okkiriza okugamba nti ozaalibwa mu luggya muno ne tugamba mu luggya muno tuli basezi, mu luggya muno tukola bwe tuti ky'okola okukkiriza nti oli mwana wa DA oba okkiriza enkola ekkiriza okukolera wamu era ekkiririza mu kugatta abo balina olugendo lwe batambula olw'obumu. Twatambula ne tusinkana ebibiina ebyenjawulo ng'ekigendererwa kuteekawo mpuliziganya. Empuliziganya tetegeeza nti tukkaanya ku buli kintu. Empuliziganya ng'etegeeza nti tubeeko bye tukkaanyaako tukole kubanga bitugatta. N'olunaku lwe tunaazuukuka nga buli kintu tukikkaanyaako tujja kuba tufuuse bagwagwa. Temusobola kubeera nga buli kintu mukikkaanyaako. Naye oli bye bagamba nti bino byo bikulu ebyo ne mubikkaanyaako ne mubikola. N'olwekyo ekyo tukiriko era tusobola kivaako. Omutima guno tujja gutwala mu maaso era njala kutegeeza bannaffe bonna abali eyo mu bibiina ebyenjawulo enzigi zaffe n'amadirisa n'obumooli biggule okuwuliriza. Era njala kusaba abali mu bibiina ebyenjawulo abeewulira essajja bakifuba kiwunya musaayi okukkakkanya embeera ekkakkanya etyoboola enyooma abo abalina bye bayimiridde. Naye tuteekewo enkola ewaŋŋana ekitiibwa okutegeera nti tewali agenda kutonda Uganda yiye era tugenda kuwagirwa baana bo nabazzukulu bo naba mu nnyumba yo. Ensonga ya Mwai Museveni ne mukyala we ne kabiite we ekyo kituufu nakyo gye baalaze mu kwetondera eggwanga n'okwetondera Obuganda. Nze nga munnayuganda ng'omukulembeze ng'aliko omuweereza wa nnyinimu tujaaniriza. Naye okwetonda ne mu ddiini gye nsoma bw'oba weetonda ne kyewakola okyogera kyeweetonda. Bw'ogamba bugambi nti banaye munsonyiwe oyinza okuba nga weetonda tuyitako misinde ng'odduka mu mmotoka zo tufuumulira nfuufu nga kyeweetonda. Okuggyako ng'otubuulidde ki kyeweetonda. Okwetonda okukubeera kw'amakwekansamu. Ekyokubiri, Mwai Museveni oyinza okuba nga atuteekateeka yali mukwano gwe ennyo omugenzi Nyerere yeetondera abantu b'e Tanzania era bwe yamala okwetonda n'alekulira. Mwai Museveni nga bwali muyizi wa jeno wa Mwalimu Nyerere ekyo bwakikolera bannayuganda anaaba agenze mu byafaayo. Okwetonda ate ng'oteesese kalabba kuwanikako baana baffe tuba twebuuza ekigenderero wakyo. Oyagala tusimagire otuwanike kalabba nga situlaba? Okwetonda tukwaniriza nga kuliko n'ebikolwa. Bwekuba kwetonda olw'amateeka amabi, bwekuba kwetonda okuyuza obulere ssemateeka, kye tunaasiima kwe kuggyayo amateeka gonna. Mwai Museveni n'akulemberamu olugendo olw'okujjulula amateeka agaggyeko bannayuganda ekitiibwa kyabwe okubakkakkanya n'okubaleka nga bamulekwa mu birowoozo ne mu bikolwa. Ekyo bw'aba n'abakyagala okukola tujja kubeera naye mu mugongo okujjula byonna byonna ebyakolebwa nga bityoboola eddembe ly'obuntu nga bimalawo ko bannayuganda emirembe tubirindiridde. Abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso, kuba kigenda kutambula nga kibiina ky'abanywi b'amalwa. Kirina okuba n'obukulembeze obulambulukufu. Batukolere program ofuuka otya memba, batukolere program ovuganya otya nga oli wansi w'ekibiina kino, okola otya egy'oli okumanya bw'otuuka eri abakulembeze baakyo. Abakulu abo tujja bawa omuzindaalo mu bbanga erijja mu nnaku ezijja batwanjulire enteekateeka ey'okulonda obukulembeze
twali muntu kujjayo kwesowolayo n'agamba nze nsinga obuwanvu nze mukulembeze nedda bajja kuba obukulembeze obwo bujje wansi wa alliance tukwatagane tulambike bannayuganda mu kitukkiririzaamu era kyetugamba bulijjo tikyabutaliimu nsa kyakwebuziwaza fe abagala enkyukakyuka buli omu okutambula ng'atambula yekka ng'agenda akuuno bye twakola edda ne bitakola n'olwekyo Democratic Alliance tubaaniriza nze nga coordinator ne bannange okuwona okufita butafiira musanya ne muzaalibwa mukimanyi mu Uganda nti ekibiina okutondebwa Uganda ne kyetengerera lutalo mubakubire ngalo abakoze omulimu ogwo si gwa kusaaga bw'oba olowooza nti kyangu genda ogezeeko mbalambise bulungi abanyumiddwa bino ababyagadde akabonero ka DF gwe muti ogwo ogulina enduli seddugga ogwo ndowooza kulaga nti kiwali embuyaga enaakola ki ate nga kiyina amatabi agamala okusobola okuakomodatinga abantu bonna akabonero kekukozesebwa abo abaagala okubeera bammemba ba DF era abali esimba wansi wa DF oba logo kye bayita batya mu lwebuddu ne mukitegedde kyeŋŋambye logo nga bwe kiri eri eyesolesa wakati mu mapu ya Uganda omuli n'omuti ogwo ogw'akabonero ne kkala ey'akacungwa kiragala ne bbululu omupeewuufu oba ow'amazzi sanyuse nnyo okwogera gye muli tujja kubula ntubayite mu bwangu ddala nga Alliance okubategeeza embeteza bw'enaabeera naddala ng'omwana ono ayiza okutuula n'okwavula weewaawo atambule si byaku kutambula tannaba kuzibula ekyo kiyinza omusuula muki mu ntata mwebale nnyo mwebali eddala politics can never be the same with this birth. That is an assurance. It's a whole new beginning. It means a lot to the alliance here. And make no mistake. Just remind you, my brother, that if you made a sample out there on the streets, over 70% of Ugandan voters belong to no party. And the reasons are various. So the DF has opportunity to harvest from that rich, alley of citizenry that seek a political home. Those disenfranchised, those seeking an opportunity to work with a harmonized group, respectful of a variety of views, and that's where we are. And we stand to defend the DF to carry through amidst the work environment that you ably described as intricate. Amakuba agayitibwamu okuwandiisa ebibiina abakulu bano bagayitamu olugendo lwawe lwatandika mu mwaka oguwedde mwezi gwokusatu tugwali mukolo naye amateeka gafuga ebibiina by'obufuzi okuwandiisibwa gonna gayisibwamu balina constitution erambikiddwa osobola okugendako ne kopi yaayo oba oli wa mukisa. Actually they should have this, the media should have the copy of the constitution. I think soft copies are available for the comfort of everyone. Okutegeera obulungi ssemateeka waali ge bajja okugoberera okuteekawo obukulembeze era bunaafaanana butya ndowooza ekyo weekiri. Bannaffe abaafuna ebizibu ne ssemateeka waabwe ndowooza olwo olubimbi lwabwe n'olubabuuza nga oli mu luggya lwabwe. Endegere zivugira mu mpya bbiri. Tetujja kwewaayo, tujja kwetowaliza bannaffe okulaba ntuwuliziganya bwe tufuna ekitugatta tukitwale mu maaso tube kisobola okugiramu bannayuganda ekiyinza obbayamba. Mwami Dembe waliwo bannaffe abakkaanya naawe ku nsonga ezaali mu NUP baliwa ekyennaku olwaliro sazze na lukalala lw'abantu benzikaanya nabo naye bangi nnyo ate ndowooza bwe tunaafuna omukolo omugazi ne gye tugenda mu maaso tugenda kwongera okulaba okweyubula. Olwaliro tuzze kuyisa kirango nti waliwo okweyubula okw'enjawulo n'obugazi bwa DA
obuvuddeyo olwaleero. Gye tugenda mu maaso awo tujja kwongera ndowooza okutegeera obulungi biki ebiriwo. Ekyokubiri, entalo mu bibiina, mu DP, mu NUPO, mu FDC. Kaakano abantu bonna, abantu balamu bwe babeera, wabeerawo ensonga ze mutakkaanyaako. Ndowooza ekisinga obukulu nti buli kibiina kyandibadde n'enteekateeka esobola eyamba okwaŋŋanga obutakkaanya wabwo nga buzze. Obutakkaanya buleke kuba butakkaanya ku nsonga ate buveemu obutakkaanya obw'obuntu. Ndowooza ekyo ekisinga obukulu. There must be a framework, there must be a mechanism of conflict resolution in every organization. Obutakkaanya kya buntu, kubanga ekibiina mukuŋŋaana nga temwakola mwenna, temwasoma mwenna, buli muntu alina obuvo bwe, naye nga mugatta buddo, mugatta gye mugenda, naye nga buli omu alina ennono kwe yasibuka. Ekisinga obukulu nti ekibiina kibeere n'enteekateeka ey'okumalawo obutakkaanya nga buzze mu makkati g'abantu, kyekisinga obukulu. Ekizibu ekibeerawo obutakkaanya okufuuka obw'obuntu. Genda oli abeewammwe, genda oli gundi akola bw'ati. Obutusabira butakkaanya olubeera luyombo lwa ku mizigo. So n'olwekyo obukulembeze bw'ebibiina bulina okulinnyisa omutindo buve ku nnyombo ez'okweyira amazzi g'ebyennyanja ku mizigo. Ndowooza kyekisinga obukulu, kiyamba okutambula. Naye na kino tukyerabira okuggyako nga situbadde wano. Omu ku butakkaanya nsigo esigiddwa effugabbye erirudde wano. Abantu bwe bafugibwa obubi ebbanga eddene, akandibadde akasonga akatono kafuga ensonga ennene nnyo. Ekyokubiri, nennaddibanga asobola okusiga ensigo eyo mu bugenderevu nga kyanoonya bwe butatambulira wamu, nga bwe basanga ng'ennyanja yammwe eteese ng'akasukamu ejjinja, okusanga nga waliwo embeera efaanana bw'etyo. Ndowooza ekkatala eddene liri ku bukulembeze bonna gye buli. Leaders as a mass will disagree. The disagreements must be anchored on principle. When they become personal, that is pettiness. They should never be institutionalized. So that's my take on disagreements. That's real must as a form of human nature. Conformism or conformity, for me, is not an act of astuteness on the part of leaders. Leaders must agree on a platform and then rise to say, we're going to resolve this disagreement because we have even a higher call to offer leadership. When we fought for the return of multi-party democracy, one of the key intentions was a matter of right, that citizens must have a right to find a framework to associate and disassociate when they feel discomfort. So, the spirit and reason of founding parties is within the laws of the land and must be well appreciated. Secondly, all political actors should never be oblivious of their surroundings. You must always take stock. You must have knowledge. You must have understanding and deep appreciation of their surroundings. It's the reason why, under the DA, we midwifed an idea that's not really intelligible for the opposition to move in different directions, each one moving around sloganeering differently to no consequence. We want to be part of politics of consequence and the positive consequence to our people, which is why we said we must engender a framework, because everybody is scared of themselves and the rest, that we must find reason to work together, to work with everyone, including the people we disagree with, as long as our disagreements are principled. That's why we went out of our way and spoke to all that could listen. We met a number of parties. We even had interaction with the platform that joins parties, the National Consultative Forum, about the need to open the talking lines of parties, but particularly for the opposition to find reason to work together. I want to assure you that we still
have the same spirit. To ask of the political opposition, from whichever corner you come from whichever motivation you bear, to de-escalate conflict, to de-escalate throwing jabs at each other, and find common ground to confront our common problem, our common opponent. He prefers to call us enemies. We don't think he's an enemy, he's an opponent, and must respect that. We thought as the DA that one of the issues we must handle is to deal together with the ground rules of engagement. That didn't happen in the time we wanted. We still believe if we work together, we can actually collect the low-hanging fruits and come up with a platform of working together before the next polls. We do not want to take confusion to the people. We want to face the people with this common challenges, common platform, common issues, regardless. And at the DA, we would respect an engagement that will give us properly selected candidates to confront the opponents. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.